Olukiiko lw'abannamagye lumaze okuba nga lutuuse era ng'omukulu Gen. Katumba Wamala naye ali mu kutya era agamba ki ekigenze mu maaso era obulamu bwe nabwo buli matiga. Oluvannyuma lw'omukulu Muhoozi Kainerugaba okuvayo n'agamba nti agenda kutta kiramu na kifu eri abo bonna abannamagye abakukuutivu okuli omukulu Gen. Katumba Wamala okuli omukulu Peter Elelu era nga bambi bonna obulamu bwabwe buli mu kutya. Bagamba omwana ono ayinza okuba byayogera nga tubiwadde budde abantu awamu tubifudde ng'ebitali mulamwa naye ng'ate abitegeeza era ayinza okuba nga alina pulaani ye ey'okutugimbula bannamagye abanene okulaba nga abajja ku mulamwa. Twongera obajjukiza n'obategeeza baganda baffe mikwano gyaffe nti Uganda yaffe eno ya bannayuganda era Uganda yaffe eno ffe nga bannayuganda ffe abalina okuginunula era ffe abalina okugikwatirako okulaba nga etambula ng'egenda mu maaso. So kitukwatako nga ffe okuyimukira wamu n'ebigendererwa bimu ne tukolaganira wamu ne tulaba nga buli kimu kitambulira ddala nga bwe kirina okutambula. Muzuukuke baganda baffe, wake up Uganda, this is our time. Tewali budde bulala bwonna okuggyako obwakati. Mu kaseera nga amagye nago geebuuza ki kye gayinza okukola, mu kaseera nga amagye nago gagamba nti tukooye, enough is enough. Ejjoogo lya mwami Mutebehabulwa lisusse obungi, lisusse we wandikomye. Twongera obajjukiza nti ke kano akaseera akatuufu omuntu kw'alina okutunulamu okulaba nga lutambulira nga tugenda mu maaso. Baganda bange, mikwano gyange, twegendereze nnyo abantu, tutambulire wamu ate era tumanye omuntu w'ayogera ekintu aba akitegeeza. Kati omukulu Gen. Katumba Wamala ebintu Muhoozi by'ayogera mukulu abitegeerera ddala. So ayinza okugamba nti nno ngenda kutta Elelu, kumbe ayagala kutta Kyagulanyi, ayagala kutta bonna abali mu kasanko, bannamagye bonna abakulu, ye ateekemu abaabwe Abanyarwanda be bajja gye bajja. So bataata bamaama, kaseera kano tumanye nti tulina omulamwa gumu gwa kununula ggwanga era tumanye nti akaseera ke tulimu ke kaseera akatuufu Mukama waffe ke yatuleetera. Ate tutandike okulwana, tume kugamba nti just tubiwulira buwulire, tulwanire wamu, tutambulire wamu, tukole ekituufu kye tulina okukola, eggwanga lyaffe lijja kununulwa. Wake up Uganda, this is our right time. Let us stand, let us use one voice. Muyimuke tulabe nga tutereeza eggwanga era nga ligenda mu maaso. Tweyongere okulwana, tweyongere okukolaganira wamu, tweyongere okuba ab'enjawulo. Uganda yaffe ejja kununulwa era Uganda yaffe ejja kutambula ng'egenda mu maaso. Temugwa mu maanyi, temudda mu maanyi. Akaseera ke katuufu ke tulina okuyimusa amaloboozi gaffe, tulwanagane n'abo abalabe baffe abatusindikirwa okutumalako emirembe. Buli mwaka Al-Qaeda atta abaana 8,910 naye nga gavumenti 001 Pulezidenti Museveni osirise otunula. Bawamba wana omwana omuwala ng'ono bwavuddeko kyayogedde ne bamwebakako abantu nga 10 ne tuwaaba emisango naye Kabaragala tebatuyambye. Mbu bafubye okutegeeza poliisi ku nsonga eno ko n'ebitongole ebikuumaddembe kyokka byonna Mpawo yali afuddeyo ku nsonga eno. Nenkubira komanda nti ensambya wano n'angamba y'ensonga za Al-Qaeda taziinaako maanyi. Osi wano Barracks n'agamba taziinaako buyinza. DPC yangamba tongamba nsonga za Al-Qaeda, I have no authority over Al-Qaeda. Meeting eyasembayo eyasakute meeting eyasembayo gye twatuddemu ne DPC w'e Kabalagala. Bwe twamunnyonnyodde ku nsonga eno yatugaye bannaye munnyambeko emikono gyange misibe. Abantu abo sibasobola mwenga abatuuze munoonye bwe muyinza okolagana n'abo abaki n'abo abantu. Bwe tutukidde poliisi ku nsonga eno batutegeeza nti bakyanoonyereza. Tukitegedde nti akakundi kano akamanyiddwa nga Al-Qaeda ke kamu ku obwo obwawe bwa ssente okuva eri omukulembeze w'eggwanga omwaka oguwedde okujja abavubuka basangibwa mu ghetto mu bwavu. Abavubuka okuva mu magombolola 5 okuli Makinge, Lubaga, Kawempe, Kampala ne Nakawa
baweebwa obukadde 10 okuva eri omukulembeze w'eggwanga ku mukolo ogwali e Kololo omwaka oguwedde. Creating one love, peace and unity in the ghetto. Ngotuwereza ababaka abalungi General Damulira Meja Kutesa n'abalala tukoze nabo. Mwami Museveni teriyo muntu ayinza kuyamba. Teriyo muntu ayinza kuyamba nga ayina omuze omubi mu community. Omuntu asobola kukuyamba nga yeeyisa bulungi mu community. Balekerawo okukubbako ssente z'eggwanga. Era nsaba so tuse no message oya ba facilitating Mwami Museveni ate afune information nati ebintu ebikolebwa eno si bye biri bamugamba ebintu ebikolebwa eno biki birala. Raymond Tamale, NTV kusawemo. We want to discussing matters of national importance. One, to discussing byamakulu byokka. Ebibinja byabwe bye bali mukuwa bye babadde bali mukuwa. Naye jeno wa amagye ddala jeno nga wasoma obwa jeno nga ddala oli jeno ebyo olaba ffe abakwerege tusobodde okutuula kubanga mujja lowooza mbuno bw'abanga Damulira akola ebyo nga naffe tusobodde oyimirire tusobodde okwekwatakwata ebyo twabikoze dda. Tuyina abantu kweni kakwerege kweni tusaze nte namba tusaze nte namba zizo emicere gijo gigabiddwa kati nze mbuuza ffe bajjeno oba bajjeno be bafuuka ffe which means I can make a good gen bwe kibanga ne byenkola nga siri nayo Damulira byakola nga ali ku ground kitegeeza we can muffe mulimu bajjeno. Oba ne mu bajjeno ba Museveni nabo mulimu abasiru nga ffe kubanga mutugambe eyo mbutuli basiru naye ate abasiru bye tukola bajjeno bye bakola kati nze mbuuza ffe bagezi nga bajjeno oba bajjeno be basiru nga ffe. Agambye obuzi bw'emisango bwakendera oluvannyuma luyayingira mu ghetto wano bakugamba abantu 10 bebaka ku muwala omu batta n'omwana omuto buli mwaka batta abantu 9 ku 10. Kati nze mbuuza emisango gyakendera oba gyeyongera ku Damulira gyakendera waayi emisango egiri mu Uganda giri gavumenti ye girimu awo nja kuddawo wali
ngandi nonza kati ngende mu politics ajudde tugende mu maaso. Kakati nsoose naki kansooke ne bamukwata mundu bano jjo nabadde ndi wano jjo nga mungamba mbwa amasasi gavuga ku State House. Esasi lyakutte muntu mulala bane bana bantu mukuba mutya amasasi ku State House okumpi ne State House ne mukuba omuntu omulala wamma katumalo biraba. Kakati omusirikale ateeberezebwa okuba omu ku bakuumi ab'ebitiibwa mu ggwanga akidde omugoba w'emmotoka enneetisi y'emiggo n'amukuba essasi erimuttiddewo okumpi ne wooteri ya Sheraton mu Kampala. Tukitegedde nti omusirikale ono abadde atambulira ku kabangali ne banne asoose kusaba abadde avuga mmotoka okubadde ebidomola okumuwa ekyanya ye ne banne bayitewo. Bw'aluddewo okubasegulira omusirikale kwe kuva ku kabangali n'amukuba essasi erimuttiddewo. Ono lumaze okukola kino alinnye bodaboda n'abulawo omusasi waffe abituleetedde. Ekikankabwa kino kibaddewo ng'essaawa z'olukiro okuwera 10 ez'olweggulo lwaleero. Omusirikale w'ekitongole ekikuuma abakungu ba VIP abadde ayambadde ebiddugavu bw'asasire dereva w'emmotoka ekika kya Townes namba UAX 460C essasi erimugiddewo mu budde. Enjege eno ebadde masanganzi oluguudo lwa Sensibwa bwe lugatira ku Kintu Road okumpi ne wooteri ya Sheraton ko ne wankakyayingira mu maka g'omukulembeze w'eggwanga. Wetuukidde mu kifo kino ku mulambo gw'omugenzi tegunnajjibwa mu mmotoka kyokka nga poliisi ekifo kyonna ekyebulunguluza olukomera okutangira abayinza okutaataganya okunoonyereza kwayo. Omu ku babaddewo ngono mugoba wa bodaboda atugambye nti bino byonna okuggwawo kitidde abasirikale bano ababadde batambulira ku kabangali okusaba omugoba w'emmotoka eno kakkana omugenzi okubawa ekyanya bayitewo kyokka bwaluddewo omusirikale omu n'ava ku mmotoka eno kabangali n'amukuba essasi erimuttiddewo. Nze mbadde biveri bwetinga nyambuka ngono w'emmotoka aleeta bw'ati awo nga waliwo patulo everi manga nga eriko abasirikale olusirikale ne bagamba ono de mabega. Ono n'amugamba emabega si wakuddayo bodaboda nnyingi linda muko tujja kutambula. N'amugamba go back. N'agamba oli olubuuse ku mmoloka n'amukuba essasi. Mbuno olumaze akendi musenga seddumu w'embuzi yasize ensuwa n'alinnya bodaboda ebadde okumpi ne yeeyongerayo so nga n'emmotoka okubadde banne naye ekutte eryayo. Si banne babadde baagala omukwata n'agira bw'ati ng'azako okulwana kati nze awali emmundu sisemberawo wendabe ng'alwana bw'ati nensimbira kwaki neŋŋenda nennyimira li waggulu nendaba nga alinnya bodaboda n'agenda byenda bye. Omugenzi Mundabika abadde mu myaka nga 30 nga poliisi etutegeezezza nti ategerekese nga Julius Ssemwaka. Leero emisana wabaddewo ekintu ekitabadde kirungi. Omusirikale waffe omu ategerekese nga namba 55915 Police Constable Bahati Charles akubye omuvuzi w'emmotoka n'amutta we bayita Ssemwaka Julius. Batata baffe, batabani baffe, baganda baffe abali mu Armed Forces sife kizibu kyammwe. Desperation gye mulimu tugimanyi naye abantu ba bulijjo si kye kizibu kyammwe. Ekizibu kyammwe be bantu be mukuuma. Nyina ebintu bye mbadde njogera wano nga ninga asaaga wano ku video nga mbagamba bakaba boda baalidde ennyama basibye dde obuviiri oyo omusajja ate okubanga nze mmanyi psychology w'abasirikale
nze manye embeera abasirikale gye bayitamu omusajja oyo ate okubanga yabadde alina ebirowoozo bye ebyolunaku abaana be tebannalya mukazi wetana naye muko wa bodaboda yayiye enva mugundi ezoonoonese yayiye ennyama ng'ono ye abaana be tebannaba kulya kanyama mukambwe muzibu bannange ba armed forces muwulire mmwe musibye ekizibu kyammwe mmwe mukuuma ekizibu kya Uganda ate mmwe musinga okuba obubi nsiba mbagamba ate mmwe mukutte ekizibu omanyi okubeera nga gwe kizibu kyo mmwe bamukwata mundu mmwe kizibu kyammwe ate mmwe Museveni mmwe gavumenti ne Museveni si kizibu kyammwe mmwe kizibu kyammwe omusajja ateeka okuba olwalero mbadde nnyina omwana gwenjogera naye yadduse mu magye omwana yadduse mu magye omwana yadduse mu magye mbadde njogera naye nga mbanze afande navuddeyo konze kiki nangamba aba abasajja ku mwezi abadde asigaza emitwalo 2 ku kadi asigaza ku akaunti abadde asigaza emitwalo egi zonna nga bazitwala ayina bazadde be ayina family yadduse mu magye kati nze mmanyi waali weewaawo abadde afuna emitwalo egi buli mwezi nga gyafissa agambye nkimanyi ngenda kubonaabona naye kamboneebone nwane ndabe nga nzira mu civilian life yasuddewo buli kimu n'atambula n'agenda balina obulumi naye basiru tebalina magezi abayo PDF mwena baserving officers temulina magezi kubanga njagala bino ebintu mubitegeere bulungi aba police mwena wali ekyo kibadde kiyogera ekyo simanyi kyetutumwa kisoke kiwunye engatto omwo owunyire engatto gwe kitumwa lusoke era munaya musirikale wa follows atagize ekintu amukubye sasi ekintu kibadde awo nekigira wano mumaze okutta omuntu mukyogera ng'ekitalina makulu kyokka mulwana kusuula mulambo ku kitebe kya Nuupu mu Kigali awo ngenda kujjawo wulira ba armed forces desperation gye mulimu distress gye mulimu pressure gye mulina byonna bye muyitamu tetubangako kizibu kyammwe era ba civilian be mulabanga babalayawo obusente bwabwe nabo si kye kizibu kyammwe abantu bamwe be mukuma gwe omupoliisi akuuma mpuuga omwana wo kyava tasoma wakuuma mpuuga nga atwala ebitaano abibba mu palamenti yabba ne billions 14 eza cooperatives mpuuga kati gw'okuuma mpuuga abaana bo tebasoma mpuuga yakwata ekikapu kya ssente n'omukuuma omutambulira mu mugongo ye bw'amala okulya ebitafutafu ye n'akunyampira gwe nossa ekikka ky'ekinyampo kye kati baba wa binyampo nga mubakuuma nga bo balya wabula bw'amala okukwatibwa stress ng'ojja okuba omusajja ali mu kuyiiya omusajja yamugambye emabega wali aba bodaboda biseera bya jaamu mungi emmotoka olusimba bweti mu jaamu bodaboda 7 nezidda wano ne wajjako ekigere ng'asimbula bwati katono bwati ng'ajjako ekigere ku buleeki okuddako emabega ati atuula ku mipiira gy'aba bodaboda baba bamutaddeko bwe bati namugamba sina bwenzira mabega abasajja boda nnyingi n'amukuba essasi mu mutwe wabula mu kifo ekyokukuba kaakati nno muwulire mukube buli omu kuba gw'okuuma kubanga yayina ebibyo bazadde bo tebalya kubanga gw'okuuma ye yali esente z'abazadde bo abaana bo tebasoma kubanga gw'okuuma abaana be basomera bweru esente ze waliweereddemu abaana bo ziweerera baana b'oyo gw'okolera esikooti naye bisajja mmwe temuyina magezi naye ekirungi mutabani wa Museveni agenda batugirawo nze nali sikirowooza nko nti bw'obudde bujja kucampagire mutabani wa Museveni nze ndi wa PLU operation kilini za UPDF kutta bijjano by'ebisiru nze ndi wa PLU
bwe tunaamala okumaliriza bijje n'ebisiru ebyo nga nvaayo nga nzirayo mwenaremu yange nze ntambulirawo PLU NRM bwe tumala okujjawo bijje n'ebisiru awo ndyoke nnoonye gye ndaga tugirawo kiri ekinene ekisinga obunene nze nja kufuna gye ndaga gwe Lukwago olina we wabadde ng'ondiko Lukwago Road Mayor kansirike gwe mbeeraako nnyo ojja kundaba ekibuga kikulemeredde ba Armed Forces mwenna mwetereeze sife kizibu kyammwe emmundu zonna eziri mu State House anti mugamba mbu Museveni afuuka kituufu nange nzikiriza Museveni afuuka kapa mukwate emmundu zonna eziri mu State House muzimutunuzeemu mu betulabo baana afuuka pusi emmundu zonna ezitambulira ku Museveni muzimuteeke ku mutwe tulabo abaddala Museveni anaafuuka empewo awo tukakase nti Museveni ye tumwesonyiwe obwo obusiru bwammwe okujja nga mutuzungirako akasajja ke mukuuma ke kababba akasajja ke mukuuma ke kababba nze nabalaze ejjuza kakasajja kaali kandyako ennyama nze na ako ka Museveni nze bwe navaayo saafuna emirembe kati mubeereyo kabayonke kajja bayonka n'omusaayi katandika kayonka mata kati kajja bayonka omusaayi muteeke waabiri nze kambeesonyiwe eyo nvuddeyo bw'oba omanyi nti oyina omusirwe mu kkomera FDC eye Katonga abegattira mu kisinde People Front for Freedom PFF batizatisiza okwekalakaasa nga wawakanya ekyabakulira ekitongole ky'amakomera okwawula Dr. Kizza Besigye ku basibe abalala okusinziira ku bakyalidde Besigye bamujja dda mu banne so nga tebandyagadde abeere mu kiwuubaalo kya kkomera bano babadde bamutwalidde ku bessabe bya Ssekukkulu naye ereme kumuwunyira vumbe. Dr. Kizza Besigye ne munne Obedi Lutale awatali kibuuzo kyonna Ssekukkulu baakugirira mu nkomyi eruzira oluvannyuma lwa kkooti y'amagye okubazaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja. Olwaleero bannakibiina ki FDC ab'ekiwayi ky'e Katonga nga bakulembeddwamu omukulembeze waabwe ow'ekiseera Erias Lukwago bakyaddeko mu kkomera eruzira okulaba Besigye ne Lutale n'okumutwalira ku manzaali ga Ssekukkulu. Newankubadde bannamawulire tebakkiriziddwa kusukka wano Lukwago ne banne bwe bakomyewo batubuulidde nti babakkiriza okwogera n'abasibe ababiri. Ate nga okutuusa obubaka oyo no bbaluwa NRM ng'omukyala ayagala kujjako mukama waabwe Dr. Besigye ku biseera bino ebya Christmas twaleeri abatumidde nnyo ng'atumira baani meseji ye ifu kwesiba ku muntu woze person atutumidde ffe tetumutumidde omukulembeze waffe ekizibu ekimuluma nti tasobola balowooza mbuno kubeera wamu n'abasibe banne kaakati ku nsonga y'okumugaana okugenda naye mugamba okwera ekibuga tunyonyodde nti tebamukkiriza entebe tagivaamu kubeerako n'abasibe balala bonna ye ali yekka mu kasenge ekikale kyali badde kirungi nti kale asulaawo naye social functions zonna bazimulemesa ne Christmas katono tukuba amabeere mu muliro bamulagiddewo agenda mu church yagenda kusigala mu kasenge ke ng'ali mu omubanja ekyo kimenya eddembe ly'obuntu gye bayita freedom of worship n'omusibe alina gye bayita freedom of worship eddembe ly'olusinza oneesinza yonna gy'aba ayagadde mu kkomera mwali wabula bwe tutuuka
kidduukiridde ekitongole ky'ebyamakomera okubaako kye boogera ku nsonga eno beeremye. Mukabeesigye Winnie Byanyima naye azze okugenda okulaba ku mwagalwa. Byanyima ng'akomyewo atukulidde nti kikyamuluma okulaba nga munnaaki akuumiddwa mu kkomera awatali musango gwe yazza. Nkimanyi nti eno mu prisons bayingiramu nga bwe baagala. Bo bamenya amateeka. Teri teeka libakwatako. So ntya nnyo embeera ye ng'ali mu kkomera. Era nja kubeera wano nga teekayo okutu. Ayagala mukomusibere. Gundi n'olukono osimba. Abamwagaliza mirembe. Mutabanyi we Anselm yamulabye okumulaba. Nekitawe yasanyuse naye kiruma nti tajja kubeera naye mu Christmas. Bano we bagendedde okulaba ku Besigye ng'ennaku ntono emabega ekitongole ky'amakomera kibadde kyafulumya ekiwandiiko ekirangirira nti teri ajja kuddamu kukkirizibwa kukyalira musibe yenna okuva ng'ennaku z'omwezi 22 Desemba okutuusa nga 3 January 2025. Naye webutuukidde leero nga ye Besigye naye nga Besigye ye bamukyalidde. Kaakati nowulira wano ku ASPRC mwewire to discussing matters of national importance zokka tetulina budde bwe twonoona yadde naaka. Wulira Besigye ne Museveni ne bwe mwetta ffe tetubayinako buzibu. Bw'oba oyina omusibe mu kkomera kaaba laaja nakati. Biri ebintu ebi nabagambye waliwo ekirwadde ekiri mu kkomera kye bayiye mu kkomera bataasa Besigye ye kireme mukwata lwaki bamwawudde ku banne. Museveni tayagala Besigye we kukwatibwa kirwadde. Mujjukira gye bwe nagambye nti Besigye ekirwadde kijja kukwatira mu kkomera nga muli mu muzannyo gwe ne Museveni. Kati bukyanga agendayo leero lwe bamwawudde bulijjo abadde ne banne leero bamwawudde. Nabagambye ekirwadde kiri mu kkomera kikutula ennyingo ofuluma omusaayi olumu omutwe kikwata kiva ku muntu n'ekigenda ku mulala okuyita mu bbugumu okuyita mu ntuuyo okuyita mu malusu. Besigye ne bamuwa akasenga akake abaffe bo babasiiga ekirwadde. Besigye ne Museveni tubalaba oba mwette. Besigye Museveni talina kyakusibidde. Museveni asula ne mukazi wo Besigye olabye ennaku. Besigye dda mu mafuta ga Yokaana ofune emirembe. Bw'oba lemedde ng'oganya okutambula mu mafuta ga Yokaana wawedde dda. Nkugambye Besigye ne Museveni ffe tubalaba mbw atutumidde kuki? Atutumidde ffe baani? Nedda atutumidde nga pulezidenti wa pate. Atutumidde ngani nga religious leader. Atutumidde ngani yatugamba yali badde atutumiranga munna business akola mu totalo yatugamba ne ka commission bakamujjako. Besigye akolanga ki mu Uganda alyoka atutumire? Mwe basajja mute mutwesibako gye mukoma okutumbiiza Besigye mu bbanga gyakoma okugwa. Besigye yo nothing totawana kututumira kubanga Machete yatutumidde. Obubaka bwa Machete bwatuuse Machete yatutumidde naffe ne tumutumira. Besigye nga Machete amaze otutumira kati gwe totumira sirika. Ate jeno Machete atumidde ate naawe otumirani. Anselm yakulabye. Otugambye Anselm yakulabye mukazi wakulabye kati ffe bw'otumira otutumira under which what when capacity. Under when capacity. Kubanga mujagamba nti simanyi Luzungu. Oyimiridde under when capacity okututumira ngani? Oli political leader, oyina political party, oli secretary general wa party, oli ki? If kwesiba ku bantu was a person, gwe ne Museveni mwandibadde mmwe kwesiba ku bantu.
ate ng'oli eyo mukomera leka nkubulire byoliko mukomera Museveni byaliko eno mu bantu kye bamukoze embaale ifu kwesiba ku bantu woze person gwebeereyo atunulanga kinnawolovu antunuliranga Besigye wabula Besigye ne Museveni mugenda kutuwulira Gaddafi yayogera n'agamba Jeno Gaddafi oyo omwana yagamba bwati ate mwana mwagalo tunyi ya politics naye tugenda obbanyi ya politics omanyize Jeno Gaddafi we musanga siitawo ayogera mpola naye ebigambo bye bizitowa Jeno Gaddafi yagamba ate mmwe mwana ab'amatayi mwali mwatunyia politics naye ate mwagala kuddamu mutunyia naye tugenda banyi ya politics genda obuuze empuuga genda obuuze Mayiga nti politics omwogerako ki ajja kudduka emisinde atomera ekisenge tujja banyi ya politics nedda